Kadima kambe mbintu. Joey. Hello. Joey. Wanjisebo. Jebaleko. Kale sebo nawe jebaleko. Ono Kadima ku beat ngoli mbirekaana. Banaye Kadima sibyo kya mukama wange. Sibyo bulungi olyotya. Oliwa. Nga oli walekaana. Nina wentuddeko wano waliwo TV eyogera. Kakati mwami Kadima. Nina ebizibu muganda wange nze golaba. Kiki? Ngenda abawo omwami ankwana bamuyita Sendawula. Omwami ankwana nemeraka nsabiriza. Yana. Ero munevaamu nga ngamba Sendawula ono kamuweeko. Jowe. Tuumbe ebigambo tuli kumpe w'abaana kwebaliye. Omwami ansaba. Kale nga mweyagala tugambe nga mweyagala. Mwami Sendawula we tweyagala naye. Ankwanya. Bamungamba munanga tusetinga lunaku tugenda okweyagala era tusanyuka tunyumirwa byonna. Omwami omanye ekyantuukako omwami Kadima. Beba nanga bana abawala tuyina ennaku. Nako ki? Mukazi mulungi ndi mukazi mumyufu. Twamala okwesanyusaamu. Sendawula n'asuuza ekicupuli eky'emitwalo 5 nga kipya. Yakola atya? Yakuwa ekicupuli? Kya mitwalo 5 nga kipya. Joey. Wanjisebo. Tugende mpola. Bwe mwamala okwesanyusa. Essebo. N'akuwa emitwalo 5. Emitwalo 5 nga kicupuli. Kakati kambuuze. Essebo. Yali akusiibula ya kiki? Awo tumaze okweyagala. Andaga asiimye. Kweyagadde bulungi. Omusajja nga mpahaga. Akwata mu nsawo. Ajjayo ekicupuli kya mitwalo 5 kipya. Gwe kitegeera utani kicupuli? Ekicupuli nkiyina, ekicupuli nkitegeera ntya. Ngenda ku dduuka nfuneko ka soda munnange. Ate zo bawadde emitwalo 5 mwalwa. Tuuka ku dduuka bakebera sente bampe ka soda. Omukazi aŋŋamba sente ekicupuli katono bankubirewo kibooka awo. Mwami Kadima toseka. Ku dduuka katono bakkube? Mwami Kadima ku dduuka katono bankube. Nga nali tumaze okwawukana. Nga nkubye pulaani ku ky'etaano ekyo. Nga nendyeko enkopo. Yego kikusi. Ng'alina obugatto bwe nalamuza n'embusiima. Nabwo ngende mbusasule mwami Kadima. Ayo omusajja teyankola mwami Kadima nga amaze n'okunkalakata. Mwami Kadima omusajja yankalakata. Sajja ne mugamba Masaka yonna yompiji. Kale Jowe mpola kati oyagala tukuyambe ki? Njagala nnyambe mwami Kadima. Njagala okubira ogusajja ogwo. Sooke ngulabiseemu gukozesa abantu b'abannaabwe ate ne gubawa ebicupuli. Ate byali bingi nga bipya. Okyakirina? Okyakirina mwami Kadima. Yatoola ku nnyingi? Yatoola ku nnyingi. Kati lwaki wamukubira n'omugamba nti ompadde ekicupuli? Mukubira essimu takyakwata. Kagwamu dda. Njagala mulabisa. Ye Sendawula ani? Ye Sendawula Twaibu. Njagala omunkubire mulabise ng'ensewulira. Nga walaba. Nalaba. Tovaako nno. Mwami Sendawula gyebali sebo. Kale sebo naye gyebali kusebo. Obulamu buli butya? Obulamu gisebo. Kakati sebo. Nze yenze Kadima sebo. Kakati sebo. Nina omuwala gwe mbadde njogera naye bamuyita Jowe. Jowe. Jowe kyewamukola okimanyi sebo? Kyenamukola? Lwaki wamuwa ekicupuli kya ssente eky'etaano? Ekicupuli kya ssente eky'etaano? Owayimuze nga babicupuli kimuwa nti okitegera namuwa ekicupuli. Anti njogedde naye nanga nti mwagenda okwesanyusaamu naye okuva ku olwo toddangamu mulaba kubira amasimu tokwata agenda okebera ssente z'omuwadde ozitwala ku dduuka nga kicupuli. Taata toseka mu mukama wange njagala twogere nga abantu abakulu.
sokulitera kanti na muwe chipuli yanga nti wamuwe chipuli ati wajja sente nyingi nojjamu nga mwali muwe chipuli ngo manye zaffe yekyami usajja munana agenda kwesanyusaamu awo nga bwobimanyi kamubi naye nga omwana oli kyenavaako nawe nyine bamukulaga atukula yimiridde naye tayinaamu yadde tayinaamu yadde taata kakati koggwe nti komusasuze chipuli muganda wange wakimuwa otegedde omwana nga talina kyamanyi yadde mbuga mulikadde kasitairo nakamutalina kyamanyi taata nsaba onziremu ekibuuzo kimu ekicupulu ekimuwa otegedde nakimuwa ntegedde bulungi si kyakwebuzaabuza ensonga ekyampeeseri yamumpeesa sente ezo nyine ate obalayiraavu yampa ya kicupuli naye kakati gwe bali bikola abaana booliwulira otya kisinziira abaana bagamba mwefeka abaana abawala bonembe babimanyi bye bakozesa babimanyi bo nga bo naye ogenda ogiramu omwana bwati oba wasenga kakati okimanyi nti akulabisiza oli ku radio ensi yonna ekuwulira andabisiza owaayi zasoose nange ndamulabisiza kasita naye wa bicupuli obeera ow'ekicupuli sente ezaawula kuwa kicupuli obeera ku origino era nkwezimalayo ate zasoose naye mulabisiza talinaamu yadde era kwalagira sinza asoose nange mulabisiza Lumiru muziki n'ebisesa kigenze kitya ekinta buli ky'omuziki ekisinga sebo tubuulire Dibro abaana yewe bituufu njagala okutegeeza omuyimbi ayagala okulikodinga oluyimba lwo mu studio. Tulina studio yaffe bagita Dibro Music Studio, tusangibwa Kamoocha. Tulikodinga ennyimba z'abayimbi ku audio ne video, ate netuzitambuza netuzinoonyeza akatale. Kati omuyimbi tutuula kitono ekyo, olina ennyimba zo ziri mu kitabo, olina ennyimba zo ziri ddawa ziri mutwe, nkubira ku simu eno eri 0702232323 ne bwe gwe mundi gwo gusooka okulikodinga, tugenda kulikodinga oluyimba lwo lwe wakabi ate tulutambuze. Essimu yaffe yeeno gwe omuyimbi ayagala okulikodinga mu studio eri 0702232323. Talinaamu yaddeko gwe k'omusiibuza ekicupuli nane banange basajja kubula kyova olaba nze nno yange ebeera nno naye bannange basajja mmwe mutama ate nga njagala kugamba kooza nno olale tuweereza nkadima naye wulira ekisajja ekisirusiru era mu butuufu bw'abeera mwana waakyo baba bakikola kitya kirabibwe kyonna kisinika nnyini ebinnyo sigadde nze mama kulisi afunda ekigere mbirizayo nemebongo agirizi atadde buviiri gyanyize abagunze zitemera kutuweereza nayamereka tena yali agenze kwetunda byajjayo bana munenye emirimu ig'okukola muve byokola obw'abamalaaya katobirayo byewetuuseeko agaye temuyadde akamyuguusa olemwazo kyemagazi genkuwafuna omulimu okole bakigenze kitya bali kuweereza bamikwano kati madamu bambi nga yalaba naye nze mukubiriza ekintu kimwe ayiga okwekolera banne bw'oba olinamuko kasenteko olwawo okugwa mu gaapu z'abafere manya n'abakwana babeera bategeevu muyiga okukola bannaye tukole kubanga era omusajja kisinziira wa waakujje bw'alaba ozitowa era kizibu ky'okuwa ekicupuli nawe aba akutya twebeereremu amafaadi kulikuliro kale basenda bulamba kyaye bambi kanyabo bakakuluusanya naye omuza abasajja temuli bango ebicupuli kale webale nyuma malinda ekawuka ogamba otya naye mukama abawala mutomera naye kituufu kiri nti n'essajja kyali kifere n'ekirala abaana abawala mwefeeko mwemumanyi nti okwemyusa kyekikulu kuba ogambye ndi mukazi ndi mumyufu n'otamanya nti mu bizigo ebyo muba mu nnyogoga bunnyogozi mu bufunzi yakuvuga looni ono amalinda ekawuka yamuvuga looni nawe bali kuweeza wabula madamu omusajja yakikukola naye ndowooza omulira abalala naye mwegendereze bannange ne sente ze babawanga oyinza okwesanyusa gwekwata mukwasi n'otwala kati yakulyako guma nakesero kale kabogoza nga bayoka job slot wano abawala betaaga wano abawala abasobola okubanga mukola nga muli babiri abasobola kukola ku reception nga mwaniriza abagenyi bagaliwa mobile money omwo abadereva nga basajja babiri musobola okuvuga emmotoka ennene era mwebaga nti babeetaagako abashopkeepers nga mukola maduuka namwe bagambe nti babeetaaga asaako ne ba store keepers namwe babeetaaga ne bakitunzi ba sales agents kale mukube kwene essimu mubeere nga mubuuza eri 0756